Yes, ogamba otya akeredde ku Spark TV enkya ey'olunaku olwaleero webale kubanga otambula naffe Monday to Friday sawa 12 paka sawa 3 ez'okumakya tubeera wano program Spark ku makya era nga olwaleero mu kitundu kyo tugenzeeko eno mu baana abayizi baana aboogera oluzungu ku mobs wano tugenda kuba tunyumyamuko n'abaana bano buli omu atubuulire ezimu ku challenges oba ebimu ebikyasoomooza abakyala n'abaana ab'obuwala yonna gye bagenda maaso n'okubeera nga bawangalira mu bitundu ebyenjawulo ku mirimu mu masomero nga wano engeri gye gulimu ezinti gwa abakyala ensonga lwaki tusazeewo ne tuba nga tujjako ku mobs wano tube nga twogeramuko n'abayizi bo batubuulire ki ekiriwo biki ebibasoomooza ng'abayizi ate nga n'abakyala oluusi bayina bingi bye bagenda maaso n'okubeera nga bayitamu ate ng'olumu abantu tebavaayo kubanga babyogerako era nga mu kiseera kino nina omukyala gwendi naye tugenda kuba nga tunyumyamuko naye yadde oluganda talumanyi naye tetuyinza kulemerera kukwatagana mu lulimi tuli ku baana basomero oluzungu balumanyi bulungi nnyo tujja kwogera tujja kuba tutabika ennimi mpola. Nze Ahmed Wahab ndi wano ku mobs n'abaana bano nnyabo. Good morning, wasuze otya? You good? I'm good. What's your name? Atim Prita. Atim Prita. Yeah. Why didn't they just name you Pretty? I don't know about that. My parents know better. Oh, your parents know better. Yeah. Okay, which course? I'm doing bachelor's in travel and tourism management. Okay. Yeah. That's a nice one. So you're about to tour places around and outside Uganda, right? Yeah. Yeah, you can just focus into the camera there and we have a word together. So, as a girl child or as a female student, what are some of the challenges you think are still into existence and people are giving a deaf ear about such challenges to women and girl children altogether? As a student, some of the challenges we face is like sexual harassment. Okay. In workplaces, especially maybe when we as students, when we go like to get internships. Okay. Yeah, we get challenges of sexual harassment. Or we also have challenges like overworking us, you get like... Hey, women are getting overworked? Yeah, sometimes. Expound more on that. Like, for example, when it comes to sexual harassment, yes, in case you don't give in what they want, they might use that as an advantage to overwork you. You either leave or admit to what they want. Oh, so that's a very, very big challenge and a terrible one. So, how do you think we can create a better society for everyone to enjoy? Like, you have to respect each other, regardless of the sex you get here, because we are all equal. And besides, nowadays, men also leave most of the responsibilities to women. Hey, what do you mean by that? I mean, how are the men leaving their responsibilities to women? Like, when a woman is also like getting something, like some money, but now because you're getting money and you're working, men use that as another advantage. They want to like provide because you're working. Of which when it comes to that, it's okay to share responsibilities. Okay. Yeah. So men have completely forgotten about their responsibilities and leaving everything to women. Not all, but a few. Okay. Alright, tweyanze that's Preta for you ng'agenda maaso n'okubeera ng'atubuulira nti abakyala ku mirimu naddala kati ng'abaana bano abasoma bwe bagenda okunoonya internships abantu babagamba asooka ogire bwoti ne bwoti bw'ogaana nga basooka bakubigika emirimu ogitegeera ate n'abasajja musudde obuvunaanyizibwa bwammwe. Okay, mu kiseera kino nina musiraamu ali mu kisiibo naye tugenda kuba nga tunyumyamuko naye naye atubuulire kikyalowooza ku nsonga eno ate tunyumyemu amannya gaffe. Mahadi Muguluma. Mahadi Muguluma. Uli mu class Mahadi. Rather mu yaki. Ne mu year 3. Ali mu year 3. Kitegeeze saawa yonna ogenda kumaliriza. Yeah, I'm a finalist now. Hey, course ki? Bachelor of Travel and Tourism Management. Hey, nawe oli mu byabulambuzi? Yes, sir. Okay. Olowooza kusoomozebwa ki abaana ab'obuwala n'abakyala okutwaliza awamu kwe bakyayitamu mu kaseera kano? Okusinziira wano ku mubuzi nga bwe ndaba,
mbu abaana b'obuwala abasinga balakinga ssente. Kati ekyo kibasikiriza bo ogenda ne batandika ate okweryamu nga bo. Yes. Nga beetunda okakayana. For example, bali mu hostels. At the time baba ssente nga bajja. Yes. But nga omeera omwana ow'obuwala at the time ziba tezimumala abajja kwetaagayo upkeep. Yes. Of which nowadays nga mulaba situation eriwo ssente zo zibuze. Okay. Around the world. Ate ne mu Uganda ssente zibulidde ddala. Kati omuzadde ajja kwesanga okusomoozebwa okuddamu okusindikira omwana oyo ssente ye okufuna biki bye yeetaaga. Ate omwana ajja kitwala nga disadvantage eri ye wakati we ne muzadde we. Yes. Akozesa advantage eyo atandika okuinvitinga abantu bonna oba abasajja bamanyi balinamu ku ssente bajje bamalire ebiki byakola ki byabayagala okwetuusaako nga ye omuntu. Ate abasajja bagamba we tubadde twogeramuko ne student omulala omukyala atugambye abasajja ennaku zino mwasudde obuvunaanyizibwa bwammwe y'ensonga byebimu ku bisoomoozebwa abakyala bye bayitamu. Lwaki musudde obuvunaanyizibwa bwammwe oba lwaki olowooza abasajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ebweru eyo kubanga gwe tonnazaala tonnawasa tonnafuna famire naye olowooza lwaki abasajja basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ebweru eyo? Okusinziira ku nze abasajja okusula obuvunaanyizibwa bwabwe tekiri ku bo wabula abakyala baneeno be bakako embeera olw'ensonga omwami ogenda kufuna time ogambe kanfune time eyo ngende njwani mukyala wange otuuke waka ogenda tuuka nga mukyala wo ali ku WhatsApp. Jjukira tuli mode ya social media. Ali ku WhatsApp noyagala okwogerako naye naye nga takuwa budde. Ate nga obweru gy'ovudde omusajja olinayo omuntu asobola okukola ki akuwa obudde okitegeera kati era bw'otuulamu n'olowoozaamu n'ofumiitiriza n'ogamba naye lwaki bino byonna babikola ki biba bintu binkolebwako nze ng'omuntu kankwate obudde bwe nandiwadde ono ngende mbuwooli kuba oli naye asacrificing obudde bwe nakola ki n'abumpa ekyo kye kiviirako abasajja ebiseera ebisinga okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe. Ate abakyala ne balowooza mbu nno ffe abasajja fe abalina obuzibu. Kale tweyanzege tukyali wano ku Mobs tukyanyumyamuko n'abayizi bangi ku nsonga zino challenges oba ebisoomozebwa bikyali mu bakyala mu societies gye bawangaalira olwayo tuze wano ku ssomero kubanga tunyumyamuko n'abaana bangi tukyayogera nabo tova ku Spark TV. Yes, tukyagenda mu maaso era gambye ntuli eno ku Mobs kaakati waliwo wano abakyala bali eno bali mu kutayaalisa ssala. Bali mu kubanga bakwasaganya bintu bya kufumba bakola kyamisana nabo tugenda kubanga tunyumyamu nabo mpola buli omu atubulire tuli mwezi gwa bakyala embeera bwetu bwetambula maama wasuza otya oli bulungi ndi bulungi jibale kale sewo amanya nze nanfuka rest bananfuka mbeera mweddiraki tweddirangeye engeye n'omwami oyo yeddirangeye ali ku kamera ndowooza kati ofunye mwannyoko weddirangonge okay omanyi tuli mwezi gw'abakyala guno ogwokusatu gubeera mwezi gw'abakyala Women's Day ogimanyi bulungi okay Women's Day kugwenga gwe ogitegeera otya ebamu okwabaagalana bwe bityo okay kakati omanyi abakyala n'abaana ab'obuwala okutwaliza awamu balina ebintu bingi ebibasoomooza mu bulamu obwa bulijjo. Biki ebimu ku ebyo ebikyasoomooza abakyala n'abaana ab'obuwala mu society eyo gye muwangaalira mu bitundu eby'enjawulo biki ebiriyo ng'abantu tebabifuddeeko nnyo naye nga bisoomooza abakyala? Ebisinga otusoomooza abasajja batuzaalamu obuyambi ne buba butono ne batusuulirira ne tuba nga ffe bamaama abayamba abaana baffe nga mmwe bamaama mmwe bataata lwaki kiri bwe kityo oba abasajja nammwe mubakolako effujjo si bonna eriyo abakola effujjo naye abamu tebakola ffujjo abamu si bafujjo just abasajja badduka buddusi misinde n'ayota adduka n'atya obuyambi abamu n'azaala omwana n'akugamba mbuyu si wange nsizaala mwana munyarwanda ningola naye muganda byebisinga otunyiiza byebisinga okubanyiza naye twakigumira okay tweyanza egeka tweyongereyo wano mami ogamba otya gwe omusajja naawe yadduka emisinde
Yejali bigaana n'ovaayo n'ovaayo buvi. Okay, amanya Namugaruna. Nkulaba akamere kagiza kakati era nkyegenda kujja sawa mekanzi je nange onkoleko. Sawa mukaaga kiba kyawedde. Mukaaga ebewe eyidde. Tuba twamaze Dr. Yalisa. Okay, obeera mu kitundu kiggwe? Nze nviira Gayaza eyo. Gayaza. Olowooza biki mu kitundu kyo byolaba ebikyasoomooza abaana ab'obuwala n'abakyala okutwaliza awamu naye ng'ensi tebiwadde nnyo maaso? Abakyala tutulugunyizibwa ewaka. Abasajja batutulugunya era nze omwami yantulugunya ekisembayo paka we nalemererwa nenvaayo. Ng'ate ekyalo kale osobola otuuka ku Erusi naye ng'Erusi abaliko ku kakiiko tugeze ba chairman nga nabo batya okugamba kwabo. Nga batya okugamba ku mwami ow'effujjo. Nga batya olusi n'otuuka kubanze natuukako ne ku extent nengendayo ku Erusi nengenda ne ku poliisi ne mbagamba naye nsaba buyambi oba kisoboka mujje tusobole okwawulamu ebintu tusobole okuvaayo omusajja mmute naye nga balaga nabo ate eri batyayo okujja okukola ki okunyamba. Kati ebintu omusajja abitwala butwazi bw'atyo gwe n'oviiramu awo. Nengamba kankite kasita nsigaza emikono kangende nkola ebirala. Kasita wasigaza obulamu n'emikono. Abaana obuvunaanyizibwa bwe abulabirira. Abaana obuvunaanyizibwa bwe naliyo nze nali heedi era nga nze nina obuvunaanyizibwa. Naye paka nange natuuka era kyensonga lwaki oluusi tulemererwa olaba omusajja tafaayo takuyamba ate otulugunyizibwa ewaka. Kwegamba ng'atamulina asinga kubanga waali talina kyayamba ne bw'ataliwo era sigala weeyamba wekka. Kyekituufu. Abasajja ennaku zino baasuula obuvunaanyizibwa bwabwe kyova olaba abakyala kati twayambala empale twekolera. Ne musobola okukola ng'era muli mu sikaati empale muzijje musigale nga z'abasajja nammwe musigaze sikaati. Mukwogera nti bange yayambala empale ezaatuta obuvunaanyizibwa bw'omusajja. Kale tweyanzege omukyalo omuwulidde abasajja mwasuula obuvunaanyizibwa bwammwe n'abaami ngenda kwogeramu nabo bambuulire lwaki baasuula obuvunaanyizibwa bwabwe. Essaawa eno waliwo omwami wano ali mu kusala birungo. Anko ugamba otya? Oli best? Omukyala wali agambye abasajja mwasuula obuvunaanyizibwa bwammwe lwaki mwasuula obuvunaanyizibwa? Abasajja bangi obuvunaanyizibwa tubutuukiriza. Mubutuukiriza? Naye gye bali abatagala kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe simanyi lwaki tebagala naye ndowooza baagala buli kulya buli bintu beeyongereyo. Beeyongereyo. Oyinayo ku baana ab'obuwala? Ninayo omu. Olowooza abakyala n'abaana ab'obuwala kusoomoozebwa ki kwe bakyagenda maaso n'okubeera nga bafeesinga ennaku zino? Abaana b'obuwala kusoomozebwa kubafuna naddala bano abasoma naddala bano abasoma bali mu masomero bafuna okusoomozebwa kw'amaanyi kubanga ati abazadde tebabaha ebyetaago ebyamala basanga obuzibu bwe basoma nibatasobola okufuna gyonna gye beetaaga kubanga omukyala embeera yayitamu tesobola kufaanagana ng'ey'omulenzi. Lwakuba totugambye amannya bampita William Nuwagaba. Kale tweyanzege embeera bwetu bweri. Maama ogamba otya gwe sooka ojje tulabe. Kangire wano wasuza otya omuwagizi wa jjajja mwami? Sooka oyembemu akayimba katubonga naawe awo. T-shirt nkulaba onyumye. Nkambala kubanga lugoye. Amanya bampita Kalemalinda Nasona. Nga ndi manager w'ekifo kino. Oli manager w'ekifo kino. Kakati manager tonnankolako ekyemisana sinnakiraba ekyenkya sinnakiraba. Nga mpapa teekateeka mugendo va wano. Nga buli kimu kiwe nga mugenze muteredde. Nga temulinga bwe muzze. Bitambula bitya wano? Tebibadde bibi Mukama tumwebaza. Alhamdulillah. Kakati kulaba oli mukyala mukozi, oli mukyala mutetenkanya. Olowooza bintu ki ebikyasoomooza abakyala mu mbeera eya bulijjo gye bawangaaliramu n'abaana ab'obuwala okutwaliza ewamu kuba manyi bikyaliyo naye ng'oluusi ensi tebiwadde kutu tebiwadde na maaso? Ebintu ebisoomooza abakyala bingi
kubanga wotunula ne oba otambula gy'ova olaba kati mu kkubo ku makya ennyo abakyala be basinga obungi osinga abaami kitegeeza abakyala beenyigidde nnyo mu mirimu gy'okukakaalukana ekitaaliwo edda naye kati olumu kati nga nze manejja w'ekifo kino nga mpangala n'abakyala n'abaami olumu otunuulira nti olumu ng'ebizibu gy'obeera ne bano bo beewangala nabo bye bayitamu bango no naosanga nsaba kumpolayo bwekiti omwana fiza akyatudde waka naye ng'ate oyo okimanyi si nnamwandu mufumbo ate n'omwami sigamba nti they are divorcees nga babeera bonna naye kati n'ogamba omukyala aba anoonya kwewola fizi wa $5,000 omwami akola ki omwami aba ali waka akolayo ki omwami akola ki kati n'otunuulira ng'ekireetera abakyala okukola bwe batyo abaami basoda obuvunaanyizibwa bwabwe ate abamu bagenda ne batuuka ne beefuula babuvunaanyizibwa wano nga batandika obufumbo naye gye bugendera mu maaso obuvunaanyizibwa gye bweyongera ng'ate bakola ki babusuula kuba obufumbo tubutandika tuli babiri abaana ne batwegattirako mu lugendo nga tutambuza kuba mu lugendo olwo tetumanya bameka abanaatwegattako olwa olumu tetukola nteekateeka nti oba tuzaale bana oba batano wekanga mufuuse 8 abatandika ababiri kati omwami buli watuuka osanga kale obuzibu nga abaami n'omusaala gwabwe tugukola ki tegweyongera nga mwasisinkana nga muli babiri waba yali afuna $40,000 paka ne muzaala abaana 6 era gasigala ameka 4 kati n'olumu kale ne basajja batono obasaasira kuba mulimu abamu ng'olaba bali willing okuyamba naye ng'obusobozi bukoze eki kubanga enfuna tegaziwa ate ensaasaanya oba oyagala oba teyagala ekola ki yeeyongera kati newesanga nga kati n'omusajja ye tafubanga mukyala kulaba nti kikiddako kyo bolaba abakyala babeera mu bubiina ali mu kano kali ne bamubbirayo alina ku mulimu akabiina alina ku kyala akabiina kutetenkanya ofiisi naye y'omwami kyangu nnyo okuwanika nti nze nemereddwa biganye siina ki sente naye kati abakyala bo bafuba mu mbeera yonna okulaba nga omwana kangezeeko bamuteeke mu lya UPE newole naye abaami bo bakivaako mangu ye either nina oba sirina tebaagala kugamba kangezeeko oba kanfube enkole ki noonye ye watunuulira nti wali we wali omusaala wayagala ofokasinga tebakyayagala kuhasolinga nga abedda nti kankube ku bulooka ate n'abamuwa enkuba ku bulooka ettaka naalisangawa kati ne babanga they ignore their responsibilities willingly nga teri kugamba nti kangezeeko kusa abaana bano bwe mwali mubateeka mu nsi temwabateeka mu meeting nti bannange tubaleete ku nsi tubaleete ku nsi yadde embeera nzibu temwabeebuuzaako bo nabo beesanga bwesanzi nga nze n'omwami wange ffe bazadde baabwe naye nga singa baalina okusalawo tebaalindonze ffe kati engeri gye baali nti tetwabateeka mu meeting tulina okufuba okulaba within our minutes nga tufuba okulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'abaami naye ng'abakyala babadde bafuba basanga okusoomoozebwa nga wenkugambye efiizi abamu balemererwa abaami ne babasoola ne mayumba kwegamba omwami ye walemererwa nti sirina tayagala gezaako atuuka mu omukyala mukumukanda tetulina mmere omwana mulwadde fiizi zibuze n'asalawo n'ennyumba n'agyesonyiwa ndaba kazigo okiraba teyazimba taddawa waka n'atandika n'afuna bebi omulala obulamu obwabameka obwababiri kati omukyala n'aba ng'alina okutetenkanya renti alina okukola ki kubanga abakyala bafuba okulemerako omwami ye ne waba ali wiiringi agamba kati biganye sirina full stop naye omukyala agamba kangendeko ewakojja gundi ndaba oba nampola kangende ewa gundi ndaba oba nakola ki kati abasajja kyekyo ekibaleese okukola ki naye nga bandi badde basobola naye bo tebaagalawo kwesika tebagala gazi wayagala nga wakoma aba ayagala okukoma naye kati abakyala n'olaba nagezaako nti waliwo akabiina k'abakyala we bakuwozaayo bweziti n'agenda n'akola ki n'akagezaako waliwo kino bwekiri wakola ki n'agenda n'agezaako naye kati abaami okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe naye ng'abamu tebabusuula wiringiri nga wenkugambye naye they can't do beyond their means. Mu institution ng'eno kaakati tuli wano ku MOBS bo abaana abobuwala biki bibasanga ebisinga okubanga bibasoomooza kuba kati gwoli mukulembeze si wa abakyala bokka bobeera nabo wano wabula ne mu institution muno oli mukulembeze biki ebisinga okubanga bisoomooza abaana abobuwala byokozeeko observation kati wano byenkozeeko observation kubanga kati ndi mukulu wano ku DH which means to handling food kati mubaamu olumu abajja nga ye ekizibu kye kulya akulaga abazadde bamuwa hostel bamuwa tuition
but hostel and tuition is something you can handle once. Omuzadde n'agamba nti tuition $2,000,000 ziizo, hostel $800 ziizo, naye okulya okoze otya? Kubanga abaana abamu ajja n'akugamba kati waliwo abamu n'azirika naye ng'ekimuzirisiza si bulwadde, Nganjala ye muzirisiza. Kati what do you expect that girl to do? Ojja kwekanga nga a giving her in to oba sugar daddy oba a boy ayina ebigendererwa bye ebirala nga aiminga mutwalo gono nti kasaye leero nja funayo oba ekyokulya. Kati n'olaba nga n'abazadde olumu tolagajjaddemukko abaana bano gye bakola ki gye bava. Kubanga weekanga n'olumu abaana bagenda n'emikwano egitagasa oba ate egiboonoonera ddala lwakuba kirabu gundi ekuba tulujja sangayo abakuberera musobola ovaayo n'ataano go ekitegeera naye ovaayo n'ataano go tutte byamaguzi ki byogenda osuubuzaayo ogenze kutunda ki gy'osuubira ataano ogenda osuubuzaayo naye oli akugambye jangu tugende kiki tolina kagoye kalabika bulungi jangu nze nkole ki nkuwe. Be tukyanyumyamukko nabo ku mbeera ez'abakyala n'ebimu ku ebyo bagenda maaso n'okuba nga bayitamu mu bitundu eby'enjawulo gye bawangaalira. Madamu ogamba otya? Oli bulungi? Gyebale? Kale akanakati nkulaba okakunguzza maanyi okeerimira okajjawa? Kanakati tukagula buguzi okuva mu Nakawa. Mukajja Nakawa mu katale? Yes sebo. Okay. Amanya gafu? Manya gange nze Malemo Ana. Malemo Ana. Malemo Ana ogwosula side wa? Sula Kitintale. Kitintale. Ekitintale gy'osula oli student? Okay. Oli muyaki? Yatu. Kakati gwe ng'omwana ow'obuwala olowooza biki ebikyasoomooza abaana ab'obuwala naye nga tebifiiriddwako n'abakyala okutwaliza awamu? Bingi, tulina ebizibu bingi ebituluma ffe ng'abaana ab'obuwala naddala yeno ku mulimu. Kuba abaana ab'obuwala nga faamu tetwandikoze nga bwe tusoma. Kuba teri mwana ayagala kola nga bw'asoma. Kati nga yeno wonsanze ndi mu Greens budde bwa kusoma nsoma evening naye bazadde baffe abasajja baasula bamama baffe kati bamama baffe nga tasobola kufulufiiringa buvunaanyizibwa butuweerera so naffe tuba tulina okukola okuaddinga tuition ye ebizibu ensonga esooka sente za PDM tetwazifuna batusanga wano nga wetuli ne catering service Katumba Estates ne batusayiningisa ebintu bingi ne tugula bank accounts sente nakati tetuzifunanga kyokka nga twalonda bulungi twalonda muzeeyi sente twazifuna na guno gwaka bagala sente zaffe $1,000,000 bazituleetere wano eno bampa akakadde kange mu bulamu ko nalonda bulungi kyekyo ekizibu atuwe sente twalonda bulungi. Kale tweyanze egeyo omwana agamba tebaaba wa PDM zaabwe ate n'okuba nti abazadde abasajja balekawo abazadde baabwe abakyala ne babanga obuvunaanyizibwa akasente waka kakendeera nga balina okuba nga beeyiiya mpolampola ne bakola ate we basasula ka tuition okwongeza kwako maama kasobola okubeera ng'akola ki asasulayo eno ku ssettendekero. Mwe abaami abakyala benjogeddeko nabo bagamba mwe abaami musudde obuvunaanyizibwa bwammwe lwaki temukyagala kubeera basajja ba buvunaanyizibwa mukulu? Lwaki temukyagala kuba na buvunaanyizibwa abasajja? Sente. Kati wowe toyina sente ng'odduka ewaka? Obuvunaanyizibwa tulina. Obuvunaanyizibwa tulina. Wako omumpeera omuzindaala awo ayogere bulungi. Obuvunaanyizibwa tulina naye ebyetaago bingi nnyo. Ebyetaago nga ki? Ebyetaago bingi nnyo ng'okulabirira amaka. Omukyala tasiima. Tebasiima. Baagala kinene kisinga ku kyobawa. Ate n'ekyokubiri abaami gavumenti etufaako singa ku bakyala. Looni zo ziwa mu gavumenti ziwa abakyala. Ensonga lwaki babawa ssente bo ne bakulaakulana ejuba nga tetukulaakulana. Osigala ofuna kitono ate mukyala akwagalako kingi. Ky'otalina. Lwakwata tubuulidde manyi? Amanya nze Harold Richard. Tweyanze ege. Kale musiibe bulungi tubaagaliza lunaku lulungi bakulu.
naye obuvunaanyizibwa mu butwale. Kale bwe tutambudde enkya ey'olunaku olwaleero tugenda kuba tukoma wano, tujja kuzaayo mu studio ewali Kefas ne Milka, naye nga tubadde wano ku MUBS ssettendekero ono ow'Amakere University Business School, nga tugezaako okuba nga tunyumyamuko n'abantu ab'enjawulo, tunyumizaako ne ba students, tunyumizaako n'abamu ku bakulembeze mu kitundu kino, n'abakyala abakolera mu emirimu gyabwe egitali gimu. Bonna owulidde endowooza zaabwe ku nsonga ezikyagenda maaso n'okuba nga zisoomooza abakyala mu bitundu gye bawangaalira. Buli omu ayina ensonga ye. Nze Ahmed Wahab, siba bulungi, tova ku Spark TV, weeraba.